Kayongo era baliyo balikoba mulire atandise na byabafu atandika atandika byabafu ngeriyo binebya ifu bana soka byamaziga otumala okulira metwera muvangana sokumuli byali wakatwikiro baba isefe lata katwikiro wa Busoga Dr. Nsekere Yosefu Muvawala aganye olwalero era yasima yachaza oyo abanji gobasalawo gobabibita gobatembeya naye omulenzi eyasalawo okulwanira ensi Uganda Abasoga bamugulikeri na lyangobi era nge Busoga ebululu bamuwa kyodo dawazira kusasira naire obo mukaira afafe akaluke Busoga kali obo mukaira afa koleki afera baba ngobi bamuwa obululu kyodo de kitakyerabiranga Busoga emuli ku mutima emuli ku mwoyo buli botumwetaaga abaliwo era olwalero achaire ku Busoga awerekerwa kwa bakolo banji nze mwena ali kwogera zena nsibye mukanzu wabairewo Honorable Manjeri Tebakutika Chief Whip waife wabairewo General Bigirwa Moses oye na mulwani mnaife wabairewo Comrade Swengere Swengere Honorable Swengere wabairewo Honorable Swengere na kulida ebyokuyiya nebyokusanusa abantu mu entertainment department na ilira mwami N.u.p so tubaini mwami Swengere twaba ni munaifera Honorable Paul Mwiru so timwe baire egumire bulungi kuva Mwiru nayo abadiku yabireko yena butumsambi toidiena utiyengira timu eteba yena ali kutulisabao ali tulisabao so twani Honorable Mwiru so twa SFA asima olwe mikolo ejiri kuja maiso Kayongo ena kudomwezi nga 18 November 2023 bona sala bridge otabuza muntu kyona kintu kyona tujakuba tulikumbaga tujakuba ku mikolo jalata ife mwene mwise ife kisegese kitali wansolo nadio pegabula okuna aida kuba ali kulagensi era nga ali kusima okutambula bukalamu ni mama waife ine bantu kuluna kwolwo atolibwe mayuge so president waife omulungi yena omukolo asimye era yasaba abantu ba National Unity Platform ni people power nabaikiriza mbuwangwa nebyo buwangwa nti mwena lunakwolo muteye sala muteye buli kimu Busoga lunakwolo ate kibomba alina bwakola ebintu bye lunakwolo abalukolo wino baba webale olunakwolo lwabamba Kyagulanyi Robert Center mu Ngobi era bayita abantu atannabana so baba kibomba babaganie ate kuluna kwolo waide okutwaya okututula kwa maziga nga tufunye mama anatuniga ebiwundu tufunye mama anatusobola ngo okututembeta ku biwulo oyo nina kyemalira yefuba buluna kontu wendige makamufumbirako ayo butuwe gange iyo mama malobozi ndi mugumu wendi so tulikweswanta okubanga twantwena twenigira mu mikolo emikulu mumuvangane mukulya pirawo mukusanukira wala mukusagamba ngaise gabula na diopo okuna ali kutulaga ine bantu so lunaku lwasanyu nnyo tukola bano obusungu nakendezamu nade program inagenda muliro mulege naye nazenga ndimwe bya Kyabazinga Busoga na mwatulira bajifuna bigambo bituse ni baba ise ifariku sabo ndi Musoga ndi Musoga atatiri Musoga mutene nakulengete nkide mukanje ayo baba wange ndikobera baba wange baba wa His Excellency Robert Kyagulanyi Center very intelligent man Dr. Nsekere oyo wakuba nti Nsekere tuyinza leta minus 3 ku bya Bank of Uganda ngeri zidamu
ayo lokuba ninsekere ntayogera bingi eddako nti era omuwulire yayogere tibamuwe abo bati mumuwa mulekeyo fe tulimuwa mu Uganda empyaka tunegayirira twakola tutya batwalere ikomi ya munana tuli mumbaga kakati olwaleero simanyi obadde agala tusooke ki tayebwa mbadde njagala ndabi wali kukya tayebwa otabuse n'ogamba abaana bakuze onaakuze abaana bakula tayebwa amanyi nti abaana bakula ye nga bw'alina ababe nga bali mu international bano tebafunye mukisa genda mu international kubanga gavumenti gyaweereza batakitaabwe yayinza obutabiwulira mu Luganda nzikiriza mbyogere mu Luzungu n'abapalamenti babimubuulire Honorable Tayebo, the kids of Chibalama, the kids of Damlida, the kids of Frank Senteza were kids of human beings. Just like you're struggling to make a bright future for your own children, please understand that these kids need closure. These are victims of your workings and principles as a person working with government. And you have a responsibility as a head of parliament to at least stand for those rights. The doctrine of separation of powers clearly gives you the immunity against the oligarchy and against the executive. It should not be the power of the executive to subdue the whole legislature into cowardice against matters concerning human rights, against matters concerning human life. Because when we end at rights and don't expound to life, obulamu kubanga kino kiva mu rights nti Waiswa ayogere naye tulinawo abattiddwa obulamu bwabwe nga tebulidda. Ezo zirina nderogable. Bakutereza akati oli owamasini yategeera walina okuyita asumbuwa medi nkutumidde nnyo akati gye mbadde nabaddeyoko nnaku ziweze ate muba ogenda kutambula n'omukulu ero natambula n'omukulu ate ensonga ozikwata bulala kubanga mbadde nja kutambula ne president ate nga kumakya so tubaddeyo mu kusiibula munnaffe muganda affe comrade eyasalawo ye afudde ng'amanyi nti Museveni ensi yagyonoona era sebo ffe gye tuli otuleseeyo ku nsi tujja kulwana gwe looloyo gizannyi teryakubanja yateekamu ssente abangi bawa obujulizi mu bannabyabufuzi ab'ebyobululu mu bannabyabufuzi ab'ebirala nti yawangayo obudde n'abawuliriza era n'abanga asobola okubatambuliza obulamu bwabwe obutuufu. So Dr. Agule Kiyingi ne famire yonna mwenna babamanyi mbatusaasirire ne mbagambe nti Comrade Dr. Agule Kiyingi tafudde nga muti, afudde nga musajja mugumivu, afudde nga musajja wa kitiibwa, afudde nga musajja ayagala eggwanga lye era tetuyinza kumwerabira ku lunaku luli nga tumaze okwambala engule mu Uganda empya okulowooza nti tuliteeka amannya agagamu ku basajja bwe batyo abavaayo, an academician, a very good musician by the way, ebintu bingi bwe babimwogerako tebiggwayo era njagala okwebaza Kyakyenda Mirembe nti esobodde okumuleekera mu kitiibwa n'okuba nti namwandu yasobodde okukola kyonna ekisoboka n'akomyawo omubiri wa Dr. Agule Kiyingi okwaba obwe ne tumuzika mu kitiibwa. Yo yabadde Dr. Agule Kiyingi. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.